Bannamukutu mbalamusizza n'embeebaza gye mutuusaako engalo. Obufaananyi buno Bwana Alex okoze bulungi okubuleeta era ne wiikendi eno nali njagadde twogere ku poliisi n'ebitongole byayo naddala ekya Flying Squad. Ekitongole ekyo kanzigye. Njakuwa ekyokulabirako eno ewaffe e Mukono, manyi balina kamera ze bakwata bwe bajja okukutuukako. Kamera eyo tebakuganya kwetegereza kifaananyi, nga baakukubyekubye dda, baakoze eki, bakuyoddeyodde, bakukubye kabangali, bajja ne bakanyama nga tebali mu yunifoomu, ne balyoka bakukuba ebikonde ebijula okutta. Naye newankubadde nga omusango kituufu kamera ennina, nsuubira tebaalikutte bantu sitayiro ezo. Ono sitiira aba akyayitibwa suspect okutuuka nga kkooti emaze okumulangirira nti omusango yaguzza. Kati kinneewuunyisa nnyo okutandika okukuba suspect mu nkuba nga gye tulaba wano. Singa tulaba nga civilian alwanya azzaayo ebikonde, oyo bamukube. Naye kati ono wuuno afukamidde wano, ono bamukutte empale almost n'obusolo babwenyeze. Kakati oli wuuli ettaayi gye basika singa emutuga, olwo who is answerable? Bannange, yadde tuli ba poliisi naye twetaaga okubeeramu n'ak'obuntu. Twetaaga okubeera nga tulowooza bulungi ku buli kye tukola. Kati embaga we yajjira nti bakutte omuntu, enkuba gye bamukubyemu yeeyo, ne basanga ng'ate kamera esoma muntu mulala. Kakati onkubye ng'ate onkubira bwereere, nsinze. Kakati awo kiki ekigenda okuddako? Si kulengeza poliisi, si kwe kutandika okumanya nti poliisi kati yavaamu abantu abategeera, twasigaza bayaaye. Buli lwe baagala ssente nga babaako kye bakola ekyentiisa. Kale n'olw'ensonga eyo, nze nga Miwanda Christopher nteesa poliisi yandikoze omulimu gwayo mu butuufu bwagwo, so si kukola gaadibe nga lye kutuukiriza mukolo. Abantu babakuba embooko. Kati laba ono omuggo gukuba ku mutwe, singa omutwe gufuna ekizibu, kyokka ate bwe bagumukuba ne gufuna ebisago, bagenda muteeka mu kaduukulu. Mukulu Kiwanda amusiza munnange newaffe gye mbeera eba gye mpangaalira tebukyali kiro, ndi ku kkubo ntambula. Njagadde okuleeta ebifaananyi ebyo n'okulaga bannaffe abatembeeta gavumenti yammwe nti ekintu kye mutembeeta kyavunda. Ekintu kye mutembeeta kyavunda. Ate ekirungi ky'ebintu bino ffe tuzze tubabuulira, mwe mukyali baana bato abamu muzaliddwa ku mirembe gy'oyo omwami, naye Museveni nze mumanyi era singa saayina bwongo temwandindabyeko. 1998 yakolagana n'ebidandi Sali n'atupanga abaana abato abavubuka batutwale mu nsiko. Twawonera watono okufa era nze ne nkibuukamu. Awo wennyini awo ku Sapopa mu bushobwa
abamanyi ekatusa buba bookshop awo. Omuntu alina enkwe kobeere ng'owasizza mukazi ng'alina enkwe, kobeere ng'ofumbiddwa muntu akyukakyuka, olwaleero wa kitaka enkya wa kiragala, oyo omuntu abeera wa bulabe nnyo. Singa owasa omukazi n'ofuna n'abaana nga gwe head of the house, mu Rwanda gwe mukulu w'ennyumba, ky'otendeka abaana bo kye babeera, nkiddemu okiwulire. Singa nga gwe mukulu w'ennyumba, Miwanda olina famire yo, olina omukyala n'abaana, abaana bw'obatendeka nti temugezanga ne mubuuza abantu nga mufulumye wabweru, abaana kye bakola. Singa oba otendesa abaana bono baga nti mumanyi bwe mufuluma wabweru muvumanga abantu nti olinga kino wakali ennyoko, olinga kino biki, era bibagenda okubeera, bibagenda okuvuma abantu. Kasujja singa abeera n'abaana be n'abatendeka nti okubuuza abantu kyaffe kya butonde, kya nnono yaffe, abaana era kye bagenda okukola. Singa mweyisa obubi nga temuli nti obutalya bikajjo mu luguudo kyaffe, empisa zaffe, abaana kye bakola. Lwaki nkuleetera ekintu kino? Nkutegeeza nti poliisi okukuba abantu bweti kitegeeza nti omutwe oguli waggulu gwavunda. Omuntu akulembera eggwanga lino si ye mutuufu okukulembera eggwanga, si ye mutuufu, kubanga bino ebikolobero byakola ebikolebwa abantu naye yennyini bye yakolanga ng'akyali mu kitongole kiri ekya General Service Unit. Programu ngireeta Buganda gyevudde ne gyeraga. Bino ebintu tebigenda kukyuka kubanga Museveni kye yakola yatukwata off guard ne yeerimbika mu kugamba nti azze kununula bantu naye nga tazze kununula bantu. Yajja okwenunula ne kafamire ke ne gabbigannaaga abayeekera banne. Give me two reasons. Olwaleero singa Museveni omubuuza n'omubuuza nti no, tell me Mr. Museveni where Uganda would be the next 10 years. Museveni ajja kukuddamu nti 10 years time nja kuba mbaze okuimportinga gaasi, etiya gaasi anaakuba abantu, nja kubanga mutabani wange mbaze okumupromotinga afuuke field marshal, muzzukulu wange ajja kubanga minisita, nja kubanga I owned. Museveni ne bwe mufa ne muggwawo tikimukwatako. Kye yakola abantu abamuli okumpi yabagamba mukole mmwe nga bwe mwagala. That's why corruption is everywhere. That's why ne bw'otwala omusango mu kooti kubanga yali buli kimu yali mu judicial system, yalagira bajjaaji okusala emisango. Museveni yalagira abapoliisi ojja kubeera wano. Museveni yalagira abo ba army commander baakako. Omuntu omu buli kintu kyonna kitambulira ku ye ate nga tayagaliza. Kale nno wadde muwagira nnyo NRM yammwe, naye NRM eyo ojja kugikyawa nga emigga egyo giri ku ggwe. Bano bamajambere mubalaba, bamajambere mubalaba. Muto wange Nadduli Jakana kitaawe bye baleeta Museveni akyali emmere. Kale no bwe mutaazuukuke ne mudda mu kulowooza nti nno ffe twogera bye twogera bikyamu, biibyo mukulu Miwanda siiba bulungi. Okusaasirwa n'emirembe bibeere gye tuli ffenna bakadde bange. Erinnya nze Ssaalongo Kisitu Masolo. Mukadde wange teweeruma lulimi eweewaawo.
ku nsonga zino. Teweeruma lulimi, si buli kitemagana nti zaabu, si buli nseko nti ziba za ssanyu, ate si buli akulya okumpi nti ye munne ennyo. Weewaawo tusaana tube beegendereza nnyo nnyo nnyo. Oba oli awo bannaffe abamu gano gaali magi ga nkwale agaayalulizibwa mu nkoko. Gwe bw'oziraba zonna ogamba ezo nkoko kubanga gabadde magi era bw'ogasanga gaalulwa bwe kafuluma kabanga era akakoko. Kikutwalira obudde buwanvu nnyo okukakasa oba okulaba n'oyawula enkwale mu nkoko nga yayalulibwa mu nkoko. Weewaawo bangi tuli wano ku mikutu gino nga tulina ebigendererwa eby'enjawulo. Nja kugattako nti bangi oba oli awo nga nange mwendi nnyinza okuba nga ntegeerekeka emitwe emibale egisobola okwawula embwa ku kibe. Weewaawo kapa kungo nti zonna bw'ozeetegereza bw'oti, bw'olaba bw'oti, bw'oba teweetegereza oyinza okugamba nalabye ekimu ku kinne waakyo, naye ng'ekituufu kiri nti twala obudde oba oli awo osunsule, oyawule, omanye nti abamu obutayogera oba oli awo tubeera mu myenge gyaffe nga twetamiiridde kubanga tulaba ebijja n'ebyaliwo n'ogattagatta. Bw'otoolako ogenda okufuna ekyokuddamu nga kikulaga nti ne wooli wennyini waliwo abali ku mulimu nga bye bakola ddala bayinza okuba tebabimanyi naye nga bo balina okubikola babitambuze nga bwe biri. Weewaawo kale kya mukisa mulungi nti waliyo ebiteekweka. Endiga bw'ogiteeka mu mbuzi era emala n'esowolayo omutwe n'okukaaba kwayo kwawukana kw'embuzi. Bannaffe abamu abali ku mikutu gino gyonna, sigamba gino gyokka, yonna gye tuli mu mbeera zonna, abali mu buli muwaatwa bakola bino nga balina ensonga eri emabega lwaki babikola, kubanga baateekebwawo okuba nti ebyo bye bakola. Naye mu bufunze nja kugamba tubalaba, tubawulira, tubalaba, ate era nga tujja kutambula wamu nabo. Era nga endiga bw'ekoteka omutwe tekitegeeza nti eba temanyi nti gye zaalaze. Naye weewaawo kansabe oba kankuba amavi abo abasobodde okutegeera, abanaategeera amakulu g'ebigambo ebyo ne babijjamu ekinyusi ne babikamula ne babijjamu omubisi oba omukyuzi ogubirimu, munaaba ba mukisa. Weewaawo kubanga byetaaga okutwa okwokusatu mu bwongo n'eriiso eryokusatu eriri ku ggwe okubanga olaba n'otegeera Ssaalongo Kisitu Masolo byayogera n'amakulu gaabyo. Weewaawo kale kansabe abategeera bategeere, wabula gw'obuuse emmwanyi era ekyo kiba kimusukkulumyeko, kireke nga bwe kiri. Weewaawo tutambulire awo mpola mpola okusaasirwa n'emirembe ebibeere gye tuli ffenna bakadde b'erinnya nze Ssaalongo Kisitu Masolo. Weewaawo balamusizza nnyo bannange, abaami n'abakyala, abasajja n'abakazi, mwenna n'abaana n'abavubuka, mwenna abafuba ku lwa Buganda eno nnyaffe, balamusizza nnyo. Ensonga etuliko ekyatulemye okutegeera, naye ndowooza singa tukka wansi ne twerowooza nnyo twandibadde tutegeera ebituliko, nga ffe omulimu gwe tulina gwe gw'okwenoonya okumanya ebintu bino byonna lwaki bitujjidde era lwaki bitujjira. Kubanga weewaawo n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda birimu obuyinike n'ennaku. Waliwo ekyangwali eyo, abantu baagobwa ku ttaka balinga 2,000 bali mu kagundi kamu, mu katundu kamu we babatadde.
bw'olaba embeera yaabwe lw'otegeera embeera ey'obukulembeze eri mu Uganda okutwalira wamu. Naye kakati eyo yonna nga tuvuddeyo n'ebirala byonna ebiri mu bitundu ebirala, tuteekwa tusinga ennyo okussa essira ku bintu ebiri wano mu Buganda, kubanga ebiri wano mu Buganda ate byo bingi nnyo okusinga ebiri mu bannaffe abalala gye bali, kubanga ebisaaniko bwe bibuutikira era bibuutikira abantu mu Buganda, era ebyo mu mawulire ag'ensi yonna bye byogerwako nti mu kitundu ekya Buganda mwe muli abantu ababuutikiddwa ebisaaniiko. Mu kitundu ekya Buganda mwe muli abantu abajja amafuta, kubanga mu kitundu eky'Obuganda mwe muli abantu abalagajjavu era abaava ennyo, amangu ng'emmotoka z'amafuta bwe zigwa nga balaba omuliro naye badduka bagenda gye guli balyoke basobole okwefunira amafuta, ng'omuntu tasoose na kuteeka mu matu ge nti amafuta gano g'ensena ga ssente mmeka agamalawo obulamu bw'omuntu obw'omuwendo ennyo. Ng'oggyeko okuba nti ebyo ebinna ebintu biri mu Buganda era bitutuuseeko era weebiri ate bingi nnyo, naye era tuteekwa okukikkiriza naddala n'okutuuka kati Katonda wa kisa nnyo eri Abaganda ne Buganda. Bw'olaba engeri gye tuyisaamu, bw'olaba engeri gye tweyisaamu, bw'olaba engeri gye twekolaganamu ffe Abaganda n'Abaganda, amaka gaffe nga bwe gali, amakanisa agali wano mu Buganda, ebintu byonna ebiri wano mu Buganda, oggyamu ekintu kimu nti nakati Katonda wa kisa eri Buganda. Kubanga ffe obutamalwawo Katonda waffe atukwatiddwa bukwatirwa kisa. Pozi ng'ekitabo bwe kigamba nti bwe twonoona ennyata ye n'ayimusa omutindo gw'okusaasira. Kye ndowooza nti kati ekiseera kino tuteekwa okukka wansi twebuuze nti ebintu bino byonna lwaki bitujjira: okunyagibwa, okuvumibwa, okusongwamu ennwe, okugeyebwa n'ebirala byonna ebituliko bitujjira naffe lwa bubi bwaffe. Ffe ffennyini ffe tuteekwa okukka wansi okwenoonya, okwesalira emisango n'okwejjanjaba n'okweddaabiriza. Buli omu ne muganda munne, abazadde n'abaana, abaana n'abazadde baabwe, abooluganda ne booluganda ab'eŋŋanda zaabwe. Tuddeyo kubanga twawukanye nnyo 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 ku mutindo gw'abajjajjaffe ne bakadde baffe, twawukanye nnyo. Tuteekwa okulaba engeri gye tuddayo wansi tunoonye amagezi amalungi ge tuyinza okukozesa okweddaabulula mu maka, mu byalo, ku miruka, ku magombolola n'amasaza gaffe. Naye Mukama atukuume era atubeere okukola kye tusobola kyonna okuddayo okubeera abantu abalungi. Omuyimba w'ezzinga bannange, eddoboozi lino nange lituuse ku pulatifomu yammwe eyo gye muteesezza. Kaakati Abaganda tuli babugumyeko era Abaganda twetoolodde ensi yonna, naye lwaki tetuteekayo petition esaba Buganda yeekutule ku Uganda? Kuba tukisobola. Buganda tulina buli kimu, tulina independence nga 8, tulina fulaaga, tulina olulimi, tulina omukulembeze, tulina abantu, tulina n'ettaka. Ki ekitugaana okwekutula ku Uganda? Bwaba baatuyingiza mu kintu kigaanye, twekutuleko tuddeyo nga bwe twali, buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Naye tetulina kye tusobola kukola nga tetulina action. Obuzibu bwa kubeera na action, naye Abaganda kye tulina action. Twogera bwogezi nekituuka mu action buzibu.
musibye mutyere omwoyo gwa Buganda ogutafa. Asuubire nti musibye bulungi. Mukulu Alex Kasujja, nkuwuliriza eddoboozi lino, ndiwuliriza bulungi naye njagadde ndyogereko bwe nti era ne bannaffe abasinga abamu abawuliriza amaloboozi gano beefumiitirize, kubanga olutabaalo luno lwasalawo n'okulembera okutwala Bungereza mu mateeka, okugiroopa, otukakatikako amawanga amalala n'abakulembeze abakyamu, n'okutigomya omwana Omuganda, n'okumubonyaabonya n'okutuusa na kati. Musango munene era musango mulungi. Kale bannaffe bakiwulira, simanyi oba bakitwala batya, naye okusingira ddala njagala bannaffe abawulira ekintu kino okutwala Bungereza mu mateeka oba okulopa Bungereza, bannaffe bakiwulira kibawulikikira batya mu matu gaabwe ne mu bwongo, bwe batuula wansi ne bakyefumiitiriza bakitegeera batya? Njagala mukyebuuzeekokko. Bungereza muntu omu, bantu babiri, basatu, muntu mwavu oba muntu munaku. Kale mu ebyo kye njagala okubategeeza kye kino. Munnaffe Kyagulanyi we yasalawo okugamba nti mugende mulonde ebisigadde mu bindekere, n'egyo byaggweera ng'agamba mmwe abalina okwerwanako, mmwe abalina okwefaako. Naye nga wali mu kusooka yakola ensobi mu kwogera, oba oli awo mu butamanya oba mu kumanya. Akitegeera. Mukulu Alex Kasujja, sandiyagadde naawe okole ensobi ze zimu omwami oyo ze yakola. Kiri nnyo mu baana baffe wano, baana ba Nnambi. Tugenda ne tulowooza nti omuntu omu ojja kwemalirira. Naye kye bayita okuloopa ensi si kintu kya muzannyo. Kye bayita okuloopa ensi nga super power, ensi yatwala za Amerika, ensi eyasingamu okuwamba amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna, si kintu kya muzannyo. Kikyamu nnyo okwogera obwogezi ku nsonga. Ebiseera ebisinga tulowooza nti nze nja kukyemalira singa muntu omu singa ye yeezaalamu. Akitegeera. Kati tugenda ne tulowooza nti buli kimu omuntu omu yasobola okukikola, naye ne twerabira nti tuli ku nsi. Abangereza si muntu omu, si bantu babiri, naye omusango guno Mwami Alex obanga wasalawo okugukulemberanga ggwe, tekigaana kufuna baganda bannaffe abalala abali e Bungereza, balooya, abalangira n'abambejja, n'okusingira ddala abalangira. Kubanga mu Bwakabaka bwa Buganda balangira be batukulembera mu lutabaalo.
akitegeera. Kakati omuntu w'osalawo n'ogamba buli kimu ojja kukyekwaatiramu nga ggwe, lezo ensobi. Okulwanirira ensi togirwanirira muntu bw'omu, teri alwanirira nsi bw'omu, tekiriiyo era tekiriba. Wabula oli akulembera bukulembezi n'akwasiza wamu n'abalala ne balyoka bawangula olutalo lw'okulwanirira ensi. Naye olw'okuba nti bannaffe abamu waliwo kye bayita okusasamaza, waliwo kye bayita okuwa abantu essuubi eritaliiyo, waliwo okubanga omuntu omuwa essuubi naye nga mu byaddala nga naawe weefumiitirizaamu neewegera n'ali mundaawo, olabira ddala nti ekintu ky'oliko tekisoboka okuleka nga muli wamu. Ensonga lwaki bajjajjaffe baasalawo ne bagituuma Buganda, bwali nga Buganda. Bajjajjaffe abataka bwali bumu okusobola okulaba nti Buganda weeri. Baakwasaganyiza wamu nga tewaliwo kwesosolasosola, nga tewaliiwo kutandika kwekubamu bituli nga bannaffe bwe bagezaako kukiraga wano. Kutandika okugamba nti kati bandetera n'abalangira abamu batandise okumpalana. Teri muntu gwe bawalana. Ebiseera ebisinga omuntu olina wabeera ng'agezaako okumusiiga enziro, amazima geeraga gokka, olw'okuba nti aba akola kintu kituufu ate aba takikola bw'omu. Kati baba akola nabo be bajjayo obukakafu tetukola kino era tukirimu nga bwe tuli wano. Bwebwe okubeera nti bali bumu oba bakola bonna. Muno ku kye bayita okuloopa ensi nga Bungereza si bintu byakwogerako. Bannaffe bangi nnyo boogedde ku nsonga ne basasamaza bannaffe, abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Oba oli awo n'ebintu ebyandibadde biyamba nga bituufu ne bifiira awo, olw'okuba nti bannaffe babyogerako bwogezi. Oba oli awo nga baagala bamanyikibwe, nga baagala bafunemu, oba nga baagala balage nti waliwo ekiri mu kukolebwa naye nga mu byaddala teri kiri mu kukolebwa. Akitegeera. Njagala nnyo tulowooze lwaki abasinga obungi baalemererwa mu kuloopa omusango ogwo. Baasalangawo kubeera nti ŋŋenda kukikola nga nze. Oba oli awo baali bagezangako abaddala baabattanga nga bamaze okukiteeka eri mu bantu, babalaze n'enteekateeka engeri gye balina okukolamu omusango ogwo basobole okuguloopa ate era baguwangule, bomu ne baggyibwawo. Naye mu ebyo byonna njagala nnyo tumanye nti kibi nnyo okukolera omulabe wo mu kumanya oba mu butamanya nga tuli ku kintu ekituufu
oli obaddeko ng'oli ku kintu kituufu naye olw'obutamanya engeri ya kukikolamu ne kibeera nga kiyamba mulabe wo. Kati be bantu baffe wano nze nga mbeegendereza bangi, oli n'ayogera ekintu naye ng'ekintu ky'ayogera kituufu ate era nga bantu bakikkiririzaamu, oba oli awo mu butamanya oba mu kumanya ng'ali mu kuyambako mulabe akitegeera. Omulabe naye ne yeeyongera amaanyi n'asaanyizaawo ddala abantu abo. Njagala abakulu mufune ku budde weebuuze omusango okulopa Bungereza gwa mutwe gumu gwokka oba gwetaagisa emitwe egiwera? Siwulirangayo olukuŋŋaana lwonna lwali lubaddeyo eyo Bungereza nga luli mu kuteekateeka mu kuloopa Bungereza okutukakaatikako amawanga amalala wano n'okusaanyawo omwana Omuganda n'okusaanyawo Buganda. Kubanga njogerezaganya n'abantu bangi abali e Bungereza eyo ate nga basajja bakazi Baganda, naye ne mubulwamu n'okwekolamu omulimu okugamba nti tufunyeeyo olutuula bwe luti lw'abantu kale 5 bokka tuli ku nsonga eno ey'okuloopa Bungereza, nga muli basajja na bakazi Baganda mwekka. Njagala bannange twefumiitirizeeko ku bintu ebimu, kubanga nze ebiseera ebisinga kinnuma okusasamaza abantu baffe. Mu bantu abali eyo nze ebiseera ebisinga omuntu gwe mpulira atatera kubuzaabuza era ateerya ntama ali omu Katende, nawaba alaba munne ng'ekyamazima munne nga muganda munne yabuzaabuza abantu, avaayo n'amugamba nedda kola bw'oti ne bw'oti. Akitegeera, leka kubuzaabuza, kyekino ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Era osanga abamu abakyankalana ne bakyankalana abatategeera, abatafuna budde kwefumiitiriza lwaki ekintu kiri bwe kityo. Akitegeera, naye ng'ekintu kye bayita okuloopa ensi si kya muntu omu. Kye bayita okulwanirira ensi si kya muntu omu, kyaffe ffenna. Ddala nkubadde tubeera n'omukulembeze abaakulembedde. Mpuliriza eddoboozi lino ne njagala muganda wange Alex omanye nti olutabaalo oba okutabaalira ensi kubeera kwaffe ffenna, naddala eri Omuganda alumirirwa bazzukulu be oba alumirirwa ensi ye. Kakati olutabaalo lwaffe ffenna nga bwe tuli nti tuli Baganda, tuli Buganda, kale n'olwekyo nandisuubidde nti bannaffe abamu abali eyo mukwatagana wamu, era n'entuula gye ziri tetuba nga tetuli mu kusasamaza bantu. nga tetuli mu kubawa ssuubi litaliiyo. Akitegeera, njagala mufune obudde mwefumiitirize mulowooze
kubanga tebaliyo bujulizi bwa nkomeredde nti buno bwe bukomye obusigadde temubuleeta. Balooya bamanyi ebintu bingi, engeri gye basobola okutambuzaamu emisango weegityo. Naye okusingira ddala naye basigenze mu ebyo obumu bwe butuwanguza era bwe butukuuma okubeera nti tuli bawanguzi. Bwe tubanga tetuli mu kusasamaza bantu baffe, bwe tubanga tetuli mu kubawa ssuubi ekyamazima ne mu mitima gyaffe tumanyi tuli mu kubatta bussi. Omanyi kibi nnyo omuntu okutta omuntu ng'akimanyi. Oba oli awo kibi nnyo okutta omuntu nga tokimanyi. Ekyo nakyo byonna byonna bibeera bibi. Naye ate yakyasizemu okubeera ekibi okutta omuntu ng'omanyi ate ng'omuntu gw'otta talina musango, wabula ayaayaana kulaba nti asobola okubeerawo nga ye kyalwanirira. Nandisuubidde nti bannaffe abamu abali eyo mwamala dda okwekolamu omulimu, era entuula zibeerangayo. Wabeerayo entuula ez'enjawulo okulaba mutya muyinza kukola mutya okununula Buganda n'Abaganda. Naye tunaagamba nti nze nneemalirira, teri muntu yali yeemaliridde, teriyo muntu yeemalirira yekka. Era kyova olaba omuntu ebiseera ebisinga afunayo omukazi. Kitegeera ne bwe tubeera mu kukola era tukola n'abantu, tokola muntu omu ggwe nga ggwe wekka. Ye n'onaagamba ogenda kukola muntu omu ggwe nga ggwe, kiki ky'ogenda okubeera okukola emyaka gyonna ng'oli bw'omu? Tekiriiyo. Ne bw'onaamala okikola olina okitwalira omuntu omulala. Mu ekyo kye ntegeeza njagala nnyo tweggyemu, kubanga nkisimbyeko nnyo essira, tweggyemu kino nti nze nga nze nja kwemalirira. Lw'ogamba ojja kwemalirira mu kumanya oba mu butamanya, osobola okubeera ng'okolera mulabe waffe, kubanga mulabe waffe ebiseera ebisingayo ekyayagala akwagala ng'oli muntu bw'omu, asobole okukunyiga obulungi. Oba oli awo bw'abeera nga takukozesezza bukozesa mu kumanya oba ne mu butamanya, ekitegeera. Kale nno nandisuubidde nti bwe tusalawo okukwatagana ne bannaffe tukolere wamu, tuleme kutandika ate kubayisa mbuyisa maaso, tuleme kutandika kulaga nti tuli ba kitalo nnyo. Buli kimu tusobola okukyemalirira nga ffe, tekiriiyo ekyo. Mu Bwakabaka bwa Buganda abalangira be batukulembera mu lutabaalo, oba oli awo ffe abasigadde ne tugoberera. Kino nkyogerera kuviira ddala mu Misange, kubanga nayo gyasalawo ne gikolagana wamu, ne gigabana emirimu naye nga gyatuulanga butuuzi wamu, kulaba nti wabaawo kye bakkaanya nti kye kino, era ne basalawo ne bakikola bonna.
naye nga si muntu omu yekka. Nandisuubidde okulwanirira abantu baffe ne bazzukulu baffe kitwetaagisa ffenna nga tuli bumu. Manyi bannaffe bannyo beeyagaliza bo bokka na bokka naye ne beerabira nti bo be beeyagaliza bokka na bokka ni nabo kibatwaliramu. Kitwale nti nga bw'olaba ku ssaawa zino omubbi, omuntu omwavu bw'atandika okubba aggyawo obulamu bw'oyo omugagga, kiraga kimutwaliramu nti yanyigiriza oli okubeera nga mwavu mu ngeri emu oba endala. Ye oli n'ajja okujja okwetaasa afune ekyokulya ate n'atta busse omuntu andibadde akola ki, bwe bandibadde bakwatagana naye basobole okubeera nga bonna baliko ku mbeera ennungi. Kakati saagala tulowooze nti bwe tunaayagala tukole ebintu nga ffe bitulemerere aye tutuuke essira nga twagala okudda emabega tukwasaganyize wamu nga kitole, obudde tebukyali kubanga tetukyalina maanyi ago. Tulina kutandikira eno mpola mpola nga tuli bumu paka we tutuuka ku buwanguzi. Nandisuubidde nti kyekigenda okuyamba ensi yaffe eddala nga Buganda eri mu kusoomoozebwa n'Abaganda, kubanga kino nkibagamba abamu abasinga temumanyi naye kino nkibagamba, ensi yaffe Buganda egenda kununulibwa ate nga kimanyi kiri kimu, omusaayi gw'abantu abakyamu bonna, buli kiisi akoze ekikyamu gulina okuyiika, kubanga ensi yaffe bajjajjaffe baatabaaliranga ntabaalire okulaba nti weeri. Ffe tugisanzeewo olw'okuba nti bajjajjaffe baali bazira, baalwananga nnyo. Kale gwe bayite omwoyo gwa Buganda ogutafa. Weewaawo temubulamu mpulunguse zibuzaabuza bantu, temubulamu bantu bwe batyo. Naye ffe twasalawo okulaba nti twekumaakuma tubeere bumu, tusobole okuteekerateekera abalijja buli mbeera yonna, okufa n'obutanyagwa. Kati bwe waliwo bannaffe abakola ensobi mu butamanya, twandibasabye ne beetereeza ne balema kubeera mu nsobi ze zimu ezize zikolebwa bannaffe. Kubanga omuntu asobola okukola ensobi nga tamanyi nti akola nsobi, ate omulala n'akola ensobi naye ng'akimanyi nti akola nsobi. Akitegeera. Nze nzikiriza nti bajjajjaffe n'emisange weegiri yakomawo okulaba nti tuddamu okuteekateeka ensi yaffe. Newankubadde bakyabawadde akalembeekereza kangi olw'obutayagala musaayi, naye nga ye kigenda okuggweera, kubanga bagamba omusaayi gwe kukola ki? Gwe guleeta ekirungi.
oba oli awo guleeta n'ekibi. Kale nno abamu tuli beeteefuteefu mirundi 100 okulaba nti tuddamu okutabaala tweddiza ensi yaffe nga teriyo okusasamaza oba kukyamuukiriza abantu nga bannaffe abamu bwe bakikola. Abamu bayinza okukikola mu butamanya oba balala nga bakikola mu kumanya. Tulekeraawo okwagala okutuwaana obuwaanyi naye nga bye tukola byongera kuggyawo bannaffe, byongera kuggyawo nsi yaffe. Ensi leka ekuwaane nga wayise obudde naye nga wali okola kintu kituufu. Akitegeera. Kale nno njagala tubirowoozeemu, tuddemu bupya twetereeze. Akitegeera. Kakaki ojja kumuteera odiyo eno. Omusango twali baguteekayo wiiki 3 eziwedde. Ali waguteekayo wiiki 3 eziwedde. Naye twali tugenda okuguteekayo balooya ne batulabula. Batugamba nti obutafaanana nga mawanga malala, guno omusango guli uniiki gutya nti omusango guno bwe tugutwala mu kkooti bwe tuguteekayo, obujulizi bwonna bwe tutaddeyo tetwongerako bulala. Okitegeera? Tetukola additional evidence ku musango guno. Obujulizi bwonna bwe tuba tutaddeyo bwebwo, tetwongerako bulala. Ekyo nno ne kingwa mu matu ne ŋŋamba kubanga nze nali ndowooza nti katuteekeyo abanaabanga batufunidde buli anaaba tufunidde gundi obujulizi obulala nga twongerako. Kaakati n'atugamba nti kye mulina okukola mukuŋŋaanye obujulizi bwonna. Munnange ate ne kitukolera. Abaganda basajja bagezi nnyo. Obujulizi bwenfunye bungi era nkyabufuna. Sigazizzaayo ekitabo kimu oba okirina. Bw'oba olina ekitabo kya Father Grains ow'Ennamasagali kye yawandiika ky'ennoonyeza okimpeereze. Bwekinaaba kyakugula tukigule. Omuntu yenna alina ekitabo ekyo. Mulimu evidence y'amaanyi nnyo, abazungu nga bamusaba abbe obululu asobole okufeebya Buganda. Obujulizi obwo tubwetaaga. Ekitabo kya Father Grains bw'oba okirina oba kinsaggulire wonna akirina. Twakinoonyeza ku Amazon eno kyabuze. Byebyo nno. Kaakati ndi mu tukuŋŋaanya, twayongedde tukuŋŋaanya, tuli mu kufayiringa ky'oba omugamba, naye nga ensolo kweri obujulizi tugenda tubufuna obuwerako. Tubukuŋŋaanya, omubuulire n'okumubuulira ansabire nga nze akulembedde ekintu kino, kubanga nsanze okusoomoozebwa kw'amaanyi. Ne mu Baganda, abantu abeeyita Abaganda ate bantandiseeko abamu, kubanga nabamma access ku fayiro zaffe. Abaganda abamu bampandiikira amabaluwa, bansindikira messages, bagoogera ebintu bingi nti
nsale amagezi mbateeke ku kakiiko, abamu beeyita n'abalangira, bamanye mbwe ekigenda mu maaso, okubanga guno omusango gwa public. Naye jjukira Ssembuuma, omusango guno gwali gwa kuwaabwa mu 1964 nga sinnazaalibwa. 1964 Ssaabasajja Kabaka Muteesa lwe yalina okutwalayo omusango guno. Tewabaddeewo muntu atwalayo omusango guno mu kkooti, tewabaddeewo. So nga ate Abaganda tulina abayivu abayitirivu ennyo. Twalina na bali abayivu abaasooka Bamayanja Nkangi, ba Bobeka Kaakyama Mayanja, ba Ignatius Musaazi, ba Benedicto Kiwanuka, naye bonna baali bayaaye. Abo bonna be nkumenyedde, evidence gye nnina baali bambega ba MI6 eya Bungereza, ekitongole ekikesse kya Bungereza kyabawa omulimu bakette Buganda. Era Muteesa, bino bye mubaddemu munenye abannange, mulekerawo okumunenya Muteesa. Muteesa yali mu kaseera kazibu Ssaabasajja Kabaka. Yasanga akaseera kazibu nnyo, evidence gye nnina. Musajja wattu ng'ali awo ali mu masaŋŋanzira, talina bantu bamuwa ku magezi. Ate Muteesa n'akola ensobi nti abantu abataali bayivu ate yabalaba luvannyuma nti ate be baalimu omulamwa. Naye zino empunga byoya zino ezaalina amadiguli ezajja mu Bungereza okufuna, baali ku mulimu, babasuubiza scholarship, babasuubiza ensimbi, bakube Buganda ekigwo in return. Oba bakikola tebakigenderedde oba bakigenderedde, naye nga baali bambega. Abangereza babajjamu information yonna eyakuba Buganda ekigwo. Era kati bye biriwo kati. Kakati tewabadde muntu n'omu azuukusa mitima gy'Abaganda. Tewabadde muntu n'omu atwala musango guno mu kkooti. Tewabadde muntu n'omu ali ku kintu. Abate abasinga obungi bambi okubanga omugenzi Nadduli awamu n'omukulu Bamuliika n'abalala, ate bo baatunuulira nsimbi nti watali nsimbi omusango guno tuguyinza kugenda mu kkooti. Ate nga Omuganda, kano akantu katambuze, Omuganda ow'ensangi zino takyakwatira wamu nga bajjajjaffe. Okitegeera? Bwe bituuka ku nsimbi, muleete ensimbi bannange, beekwatakwata bwekwasibwasi. Ky'oba olaba Aminaani batutte ebibanja byaffe, batutte ettaka lyaffe nga beekwatakwata bwekwasikwasi. Abaganda bali ab'edda, bajjajjaffe baalekangayo buli kimu, n'ayambala ekkanzu emu n'agamba kanunule Obuganda. Jjajjange Alexis Abasajja, emmwanyi ze yasookanga okunoga yazitwalanga mu makungula. Okitegeera? Ng'afaayo. Kale nno nze saatunuulira nsimbi, sinnasaba muntu n'omu yenna ssente ku nsonga zino. Kyonna nkafiiramu nzekka, kubanga bwe tunaasaba, nalowooza bwe tusaba abantu bano ensimbi agenda kutandika okwogera ebintu. Andi kati alaba Kasujja ayagala nsimbi, ayagala, era baabitandika dda, naye nga tewali muntu ayinza kuvaayo agamba nti namusaba yadde n'ennusu. Akantu kawanvuyeemu ojja kunsonyiwa, njagadde kutegeeza mukulu Kayizi muŋŋambire nti omusango gugenda mu maaso, tufayiringa, tunoonya bujulizi. Tetwagala kuwaayo fayiro zaffe nga ziriko enfuufu, nga ziriko ate zirina loopholes. Katuweeyo obujulizi buno tubakube, naye nga batugamba 98% omusango tujja guwangula. Sula bulungi ssebo. Omuyemba w'ezzinga bannange, eddoboozi lino nange lituuse ku pulatifomu yammwe eyo gye muteeseza. Kaakati Abaganda tuli babugumyeko, era Abaganda twetoolodde ensi yonna. Naye lwaki tetuteekayo petition
esaba Buganda yeekutule ku Uganda kuba tukisobola. Buganda tulina buli kimu, tulina independence nga 8, tulina fulaga, tulina olulimi, tulina omukulembeze, tulina abantu, tulina n'ettaka. Ki ekitugaana okwekutula ku Uganda? Kuba baatuyingiza mu kintu kigaanye, twekutuleko tuddeyo nga bwe twali, buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Naye tetulina kye tusobola kukola nga tetulina action. Obuzibu bwa kubeera na action, naye Abaganda kye tulina action. Twogera bwogezi n'ekituuka mu action buzibu. Mbalamusiza nnyo, endowooza mukirabye. Omuntu bw'aba n'ensonga ye afuba okulama ng'agiggusa ne bwe kiba ki. Abangereza bafutubala ku bantu aba Australia, balina ennono yaabwe, ba Aborigines n'abalala n'amawanga amalala bangi babayita olwe bayita gwanga ndyerabidde, mawanga gawerako wabula naye wuuyo kabaka weyo Charles we yakyaddeeyo bakulaze nti bakyawakanya. Kazi yavuddeyo nalukalala n'agamba nedda, ekyo kitufuukire kyakuyiga ffe abanyigiriziddwa okumala ebbanga weewaawo.